Yabarizwa era njagala kusaba Oweekitiibwa Mulema ginaasemberwa okumpi nga looya naye nga ajja kusobola okulayiza omukiise oyo era basaba omukiise Oweekitiibwa Lutaaya osembere kumpi obe ng'osobola okuba ebbeerezo. Ronald Frederick nze Ronald Frederick Luyinda Lutaaya mutabani wa Livingstone Lutaaya muzzukulu w'Eriya Ddungu eyeddira Engonge neeyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro bye byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Ronald Frederick Luyinda Lutaaya neeyama nti nja kuba muwulize eri Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda, eri Omukulubiriza w'Olukiiko lwa Buganda n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Ronald Frederick Luyinda Lutaaya neeyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'eby'olukiiko luno, era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu lukiiko okuggyako nga mmaze okukkirizibwa Katikkiro oba Minisita w'ensonga z'olukiiko. Katonda nga ye mubeezi wange.
bakwegale mangu mwaniriza ababaka bakabaka banebweru bakola omulimu munene bwe tuba tunoonya abantu bakabaka ebweru n'okubatuusaako enteekateeka za tubeere bano bwe bakola omulimu ne tusanga biwedde nga twandula awo nno bwalayiraga bwateekera kubanga bwafuna ekifo ky'obubaka bafuuse mu kiisi mu kifo lwa Buganda kakasa abantu bakabaka abali e Bungereza ne mu Northern Ireland nabo banaayongera okunywera nga bategedde nti bakiikirirwa mu bujjuvu naye Kagge yawummula naye mwaniriza omuserere wa paaka beebaza emirimu gy'abeere temusobodde okukola omuliro okujja okukiiko olwaleero omanyi abantu bangi batyenkuba balowooza nti bajja kuseerengerera ng'omunnyo era abamanyaka nti enkuba naye mmwe ne muveera gye muvudde ebugerere ebuddu ekkooki na yonna gye muvudde ebuluuli ne muba nga weemulikizaamu amaanyi naye baleke mubadde ddala era mbeebaza n'emirimu egyammwe wammwe emirimu gyammwe egitojjera kitwanguyiza tetujja okukyalako ebyo tufuna ebyokula ebimutuwa bingi n'olwekyo emirimu egyammwe nagyo mugyebale mbakulisa musubiraga mukono waffe nsuubira mulina mwagayita mu bulungi nange okwegatta kumukubiriza olukiiko luno nkulisa bonna abaliko obuwanguzi bwe batuuseeko ate n'ensaasira bonna abayise mu bizibu eby'enjawulo abamu aboogedde sebo sipiika nzikiriza nsaaseenya omuweereza wa Kabaka Francis Batte ow'Essekuku yafiirwa mutabani we mu kabenje k'ekidduka gy'ofudde Kafuka ate n'oyo mwana wakubiri ng'afiira mu kabenje ow'ekitiibwa Ahmed Lwasa omunyuka w'omukubiriza w'olukiiko yatukiikirira n'atutuusiza ku bantu abo bakooba kusaasira saasira n'ab'ekkanisa ya Yesu amaloza bwe bayita abafiiriddwa Yesu akwagala ndowooza abafiiriddwa abakulembeze bano basatu babiri nga babadde bafudde bwebeero ate nabo nga bafudde kabenje sasa Kabaka wa Buganda kyali ateredde entende mu lubiri lwe mulamu bulungi era alabira Obuganda mwebale nnyo kakasa naye Katonda asanyusa mu mwezi gwa Mugulansigo si gwe mwezi oguwedde Ssaabasajja yalambula Ssingo era ne tutambuliza eyo olunaku olw'ebyobulamu Oweekitiibwa Beene Mukwaya yekka yakubye engalo ndowooza lwakuba yeminista y'ebyobulamu yaleekaleka Omutanda yatukubiriza tusoosowaze ensonga y'obulamu mu maka mu masomero mu masinzizo ku mirimu na buli wonna we tubeera bantu kumwe abakiise wano mulina okuvunaanyizibwa mu masinzizo Bookino oba Ensawagesi w'e Matale oba yavaako akyali bantu kumwe n'abasobola bagambe buli misa lwekuba bayo kubasuulayo akakwata ku byobulamu nga Kabaka bwe yalabye ekyomukisa omukubiriza w'olukiiko ono ye Ssaabakristu Namirembe wano alina obukulu okulabira emirembe bamuyita omukubiriza w'Abakristaayo era ali Ssaabakristu era naye musaba asabe abakulu e Namirembe ne mu kanisa bwe lwe tumala okusaba basuuleyo akagambo ku nsonga y'obulamu nammwe abalala abalina obukulu awalala yonna tukole bwekityo Kabaka nga bwe yatugamba
kinaakuuma ennono ebyafaayo mu buwangwa bwaffe. Nolwekyo oluusi kitwala akabanga naye nga twesiga nti wonna ensala wejjira eba ekumya ennono y'ebika byaffe ebyenjawulo. Ensala mu kika ky'Engeye yaweebwa Kasujja Kyesimba yatuuziddwa mu nnono y'ekika era nga bagoberera ebiragiro bya Lukoma Nantawetwa. Omukolo gwaliwo ennaku z'omwezi 12 Bulansigo era Oweekitiibwa omumyuka asooka wa Katikkiro yatukiikirira ng'aliwo n'Oweekitiibwa Dennis Walusimbi. Omukolo ne gugenda bulungi nnyo. Oyo ye Kasujja Kyesimba ow'omusanvu. Kasujja Kyesimba atali wa Nzoole yafa mu 1927. Ababaddewo abaali bakuuma mu ngeri eyo tebabanga bafuka bakasujja. Kale ekika kimaze emyaka 8 nga tekirina Kasujja Kyesimba ali mu nnono. Kati bamufunye mwandibye nnyo mu ngalo addala kakati sabbiiti ewedde ensala mu kika kya Nakinsige n'ekyekkobe nazo zaweereddwa. Ab'ebika bino byombi bakuutira okussa mu nkola ebiragiro byonna nga Cuucu bwe yabiwadde awatali kukyusaamu. Byombi birina okuyita mu nnono zaabyo ne bitwanirira abakasolya abanaabalondeddwa ate olwo ne batuuzibwa. Sisuubira kutegeezebwa nti nga nnyinimu bwe yalagidde era ffe bwe tubadde yabwe tubadde birina okukola byonna ebiragiro nga bye yabiwadde. Emitendera gyonna egyalangirirwa girina okugobererwa. Olikubaaliwa kujja kugandala nko simulaba waliwo abeko babalaba mwamuse buli ba Christopher abeko babalabirira otyo kabaka nga bwe yalagidde ebiragiro birina okugobererwa. Twasazeewo okuzzaawo akatabo akiika embuga nga mu kkomo muwandiikibwa ensonga enkulu eziba zisaliddwawo, tugambe ng'ensala z'amatumpaggwa mu misango gy'ebika. Tusuubira n'okuwandikamu ebiteeso by'olukiiko luno n'ensonga endala enkulu. Mudda kijja kuba kyangu okujuliza kabaka bye yasalawo oba bye yatulagira awatali kubuusabuusa kubanga obuwandiike bunaabeerawo. Ekyo bwe kyabeeranga edda era emisango mingi wadde kabaka gy'asala kati akiika embuga aleeteddwa ne batulaga nti kabaka Muteesa yagamba bw'ati, kabaka Dawudi yagamba bw'ati. Ebitali byamawulire gano ag'empapula naye ekiwandiiko ekyaffe ekitongole. Ensonga eno eri ku mmeeza ya minisita w'amawulire omugezi w'Obwakabaka ali wano omwologoma Oweekitiibwa Noah Kiyimba. Ne bwe tunaatandika nga tikali mu kyapa naye nga sitaffe tukatongoza nti akiika embuga ow'ekika abeera nako nga kafulumye kati ensala nga zino kabaka zaabadde awo kakasa Oweekitiibwa Joseph Malikuddenga y'omu kuba neekwata omukka ogunaasooka kubanga Nakinsiga abadde amuluma nnyo tayinza butatereka kopi ye. Ensonga ebikuusewo era Ssaabasajja Kabaka ayagala egende mu maaso. Emabegakawo twasaba ebika bituweereza ebyafaayo byabyo mu buwandiike tusobole okukola ekitabo Ssematabo omunaabeera ebyafaayo by'ebika bya Buganda. Nze buli gye ngenda abantu bangi balowooza nti ebika byabwe ebikulu ng'Oweekitiibwa Sipiika alowooza nti Jeseni kyekikira byonna, n'Oweekitiibwa Makubi alowooza nti effumbiro ekkulu ne beerabira ekika ky'omutima ekikulembedde byonna. Naye buli gy'ogenda buli omu awaana ekika kye, naye ekikulu buli omu awa ebyafaayo
ebyafaayo by'ekika buli kika kirina ebyafaayo naye babinyumya abamanyi okubinyumya bwe banaabaggwawo abalijja mu myaka egy'omu maaso na zino kompyuta nabino ebizungiriza ebitwala ku mwezi. Awo nno twasaba ebika bituweereza ebiwandiiko byabyo. Waliwo ebika ebitali bimu ebirina abazzukulu abafumize ebitabo ku bika byabwe. Ndoza waliwo eyampereza ekitabo ky'omusu, waliwo eyampereza ekitabo ndoza kya ndiga, waliwo abakozi omulimu. Naye kati twagala tukikole mu butongole, ekyo tukisiima. Naye ebikozi bwebityo bitono, twetaaga okuba n'ebwino abalidde gwe balisobola okujuliza nga banoonya ebikwata ku Bwakabaka mu budde obwo. Tugambe emyaka 5 okuva kati. Omanye emyaka 5 mwe mulabanga ebingi, naye abantu bajja kuba boogera ebintu by'emyaka 5. Tebereza Ssekabaka Ttembu yakunjawe mu Masagala Galaniki nkola ya bulungi bwansi 1442 tetukyabyongerako kakati 1442 wakati emyaka 7 naye twogera ku Ssekabaka Ttembu n'enkola ya bulungi bwansi. N'olwekyo emyaka 5 gijja kutuuka bazzukulu bammwe nga weebali nammwe abamu muyinza okuba mu mwanga gwe. N'olwekyo ensonga eno nkulu nnyo, ebiwandiiko mubituwe mu ngeri gye munaaba mukuŋŋaanyiza kasita bibeera nga bikubiddwa mu kyalo ne bumma tumukuba ebitabo kubaffe tugenda okukola ebitabo ebyo. Awo ffe tujja kubigatta tulyoke tubifulumize wamu mu kitabo Ssematalo Kyembagamba. Ekitiibwa Sylvia Mazzi, minisita w'okunoonyereza omulimu guno guli ku mmeeza ye, era tukakasa mu bbanga tumajja tutwala alipoota tubuulire bwatuuse. Nkakasa mwena mwawulira ebiragiro nnyini y'ensi bye yayisa ku Masiro e Kasubi, n'alinnya ne Katikkiro waayo n'abaami baayo baayimirizibwa. Abamu baawulira Katikkiro w'Amasiro balowooza ati Katikkiro nsi. N'okulambula okwa buli mwezi okw'olukale nakwo ne kuyimirizibwa. Omulimu kati gwaddamu okukwajja, n'andibadde nga tulina obuzibu bw'ensimbi. Ensonga eno njagadde ngibabulirenga mu abakiikirira abantu ba Buganda. Mubeere nga mulina ekifaananyi ekituufu, muleme kugenda ku ebyo abawandiika bye baagala bye bawandiika. Waliwo abantu abeebuuza nti lwaki ensimbi ze tufuna mu ttoffaali si tuze tukozesa ku Masiro? Ekibuuzo ekyo kiri mu bantu. Era bagenda bawandiika bakuŋŋaanyiza ensimbi nnyingi ez'ettoffaali muzikwazaalamuba nga taggwa, oba lwaki tubogera ku Masengere n'ebirala byonna, lwaki tubogera ku terivayiro eno kwe tuli kaakati? Babyebuuza. Omulimu gw'okuzaawo Amasiro gwawukana nnyo ku mulimu tugambe ogw'Amasengere. Masengere ennyumba ya bulijjo n'ebigizimba bintu bya bulijjo. Ekijawula nti nnyumba ya Bwakabaka naye yo nnyumba ya bulijjo. Amasiro si nnyumba ya bulijjo. Amasiro galiko emisoso mingi, egimu nga n'okuba si gya lwatu. Mujje mubuuza oyo ow'Effumbe Iginatiyo Lusindise ngenda babuulire. Egimu si gya lwatu. Ate era n'emisoso egyo gikolebwa abasiige n'ebika eby'enjawulo. Toyinza gamba nti baleese kaamaandiwo. Nina omuzikwa beye kaamaani. Gye muba bakyagala wano kyusaamu nga bakyusa. Wano sigawo langi nga gisiigawo. Eby'Amasiro si bwe biri. Mu nkola ey'ettoffaali abantu balaga ssente zaabwe kye bazikoze mu bbanga egere. Naye ku ludda lw'Amasiro kiyinza okuba ekizibuzibu okugamba nti ensimbi zino zaagenze naye ate zigenda kubabuulira bye zaakoze. Oba nayo bibaamu. N'ekirala, newankubadde
agenda gamato jagenda wano okugula essubi lyakalole kamu olina okugula essubi wano wetuli kiringa bwokusereka enyumba bagamba nti kuba olusokusereka olina okufuna esente ez'amabaati zonna mulundi gumu nosereka omulundi gumu. Ekifaananyi kino njagala mukifune bulungi. Essubi n'emmuli tubijja bunaayira era okubifuna kyetaagisa buwanana nsimbi nkumu mbawadde ekyokulabirako ekyawamala. Twatandika okukikkula emmuli okuva mu magongola agatali gamu mu bitundu emmuli gye ziri era ab'emawokota abagulawo enkolo ne tubeebaza nnyo kayima nomulabyeko obubyo be baasooka. Emmuli ezo zijja kutuyamba okuddaabiriza emmuli eziba zikaddiye mu masiro nebubiri kabaka emmuli za kabaka gye zikubibwa naye nazino nazo zijja kusoolesole bwogerageranya obwetaavu tulina n'omulimu bwekufaanana. Tetuyinza kwesigama ku mmuli zebaleta mu lwalo lwaffe ate mujjukire nti si buli gongola tereeta emmuli kubanga ezimu eziri mu bibuga nga batazirinamu. Tulina kuzigula ku kuziwala. Kyekiva kitwetaagisa okuzigula mu Kyaggwe ne mu bitundu ebirala. Nga nyongeza ku nsonga y'ensimbi, tulina n'essente ze tukuŋŋaanya mu nkola ya lwalo lwaffe n'okukiika embuga ebika bijjawo era ab'endiga n'abakeekere baabadde wano ku Lwokutaano nabaleeta obukadde busatu bombi n'emitwalo nga 5 bannaffe mwebalaagalika abakeekere. Twatandise empula n'okufunayo ez'obusuulu ku masengere ne ku Muganzirwazza. Tulina n'amakubo amalala ge tugenda tuyiiya kyokka ejjamba lye tufuna likyatono ddala bw'ogerageranya ku mirimu egyolekedde gavumenti y'Abeene. Ebizimbe nga Muganzirwazza ne Masengere bikyalinamu n'ababibanjako. Sente si nnyingi naye tulina okusobola okuzisasula ate ffe tuloge tulyeko omanyi bwe tusasula bbanja tebaddeyo kukola.
n'okumalirira ewasajja si bwe kiri suuna wampamba oyo yakulira studio zankobosako nange nyinamu enigabosezatomuzikwate bulungi naye tulabatuwa sente mugweko ez'obusuulu oliye profesa Serwanga Lubowa aka yebatize wangu yakulira yunivasite yaffe yamuteesa nabo bakyali bato naye tubasubiramu eddamu ono epaatukateeka sebadda ono yakulira bukadefu naye tusuubira kukola nsimbi ate akiikira Buganda Land Board yeekiti kya ssabu njagala nnyo abantu babamanyi kubanga batabamanya ebintu ebigenda okukyamu njagala bagambe nti oyo era kiba kirunyo ne mubeerawo mu nkiiko ze kale tuyize ebintu bingi ekyembadde ngamba babikola naye tebirinavaamu ssente za muzinzi ennaku zino ntuukirirwa nnyo abantu abansaba ssente nga bangamba kati emengo eriyo ssente oli yampanje kumwokadde 10 bwe twagamba nti amutafaali tukweza obukadde 7 nampanje yampeyokadde 10 kale omuntu omu ayaba obukadde 10 omulala tika obukadde 4 omulala obukadde 8 ate nobano mpayo obukadde 2 bwe tuleka mutofaali baba yansaba ssente bane ssente bwe zijja mutofaali zikwasa muwanika zebweyimirirako oyo muwanika olw'envuma olw'ekitiibwa Robert Watwansibirwa temulowooza nti ngenda ekikutiya kya ssente naye buli lweko mutofaali enkero aba yansaba ssente abaana tibalina school fees abaana waliwo yaleeta abaana biwano tibalwadde ennaku zino abantu bazinsaba nyinza okugamba tubeera yaddeko olw'enteekateeka zino zetukoze naye tetunatuula otunza okwogerwako ng'abateredde mu byennyingiza kale nasira ku byekasubi gavumenti yatusuubiza okutwongerawo ku nsimbi ez'okumaliriza kasubi oluvannyuma okugiraga ensaasaanya tebagiwa ensaasaanya eyasiira okumbi obubiri olwasobola okutuwa oyo nakuba ekifaananyi Robert Mutebi yawandiika ebintu lwaki tumala amasiro g'ekasubi mumulabyo yawandiika ebintu Robert Mutebi mukamunye yoyo ekifaananyi wandika okulungi ebintu naye ndagala abakono babitegeere naawe obitegeere tabanga naye omulenzi ono naye omanyiga bwemukulu bano batubanga bakanyina bakwata mpola naye ndowooza nja okubatereeza yokutuba n'abantu awaaniro naye bw'ozaala ekibito kiwongerera ekwajagala akuba ebifaananyi awandiika ebintu n'abalala ne bawandika tekisonoliwa eyimirira naawe okulaba abantu ebintu bikole mu bwerufu taliiwo leero aliwo nawuliraoyo naye nakweza bagatekako obwediini namuyise ne mugatekako obwediini mu bintu ebintu biwandike nga bwebiri naye kirungi abaganda bategere ensonga ze gavumenti yatusiza otwongeza okusente naye tenamba bya gavumenti mubimanyi oba banazituweja njagamba nti katonda munene naye kiyinza obutasoboka bwe zinaba tezizze maama kitegeeza nti omulimu gujja kutambula kasoobo obusente bwe tuba tufunye naku zino obusente bwe tuba tukozesa twabujja kuza obusuulu bwa butikkiro bwe nimagizibako ebizimbe bye twabipangisa abayuganda Christian University Mukono akati sente zankola zikola butikkiro neeterera bulungi naye twasalawo tugire nga tutambuza omulimu gw'ekasubi naye Buganda Land Board netuwayo ku ssente mulibalibannafukola naye kakati obusente bwaweddewo kale tuli mu kizibu kyamaanyi nnyo njagadde nga mmwe bwe muli bakiise olukiiko mufune ekifaananyi ekituufu kubanga bangi abawandiika bwe tukuŋŋaanya obutitinde bw'essente okufaana wali naye netutamala musibwatalampanga owemmamba wuyo omubalaza yomukubawandiika ebintu naye nga tuli mu kifaananyi ekifunye nolwekyo omulaba bawandiika ebitakwatagana temutya kubanga ebintu bitegeke webala kubyeyo ennaku zino tubadde tuwulira abantu bangi abatali bamu nga batugamba tulegerawo okukozesa amannya n'ebitiibwa bya sseggwanga oba namwe mwabawulirako
kibuga n'agenda omusana emmere n'agamba mwabwagala nnyo okusiika naye ze ebisiika galinanya saagala bisiike temwawulira ebigambo ebirala byetwawu nti tuyinza kuyita ssaabawawuzi nnyinensi kubanga eno ensi yakatonda kubanga ensi yakatuteiza kubanga ensi kabaka nti nenyinensi nabiwulira bulijjo bwowulira omuntu ng'ali mu nsobi tonyiiga toyomba musomese busomesa ayige ate kirungi omusomese mu bukakkamu bw'omusomesa nga mukambwe ojjukira mu masomero omusomesa omukambwe nga byakusomesa tobikwata naye bw'omusomesa mu bukakkamu inshallah ayinza okujjamu empeke abaganda balina olulimi lugagga era lugazi lulina ebigambo ebikozesebwa okulaga amakulu omuntu gaba ayagala okugjayo mu budde obwo ekyokulabirako ekyamu omukazi ng'alina amaaso manene ameekulungirivu obulungi bayinza okugamba nti amaaso gamulengejja obuluganda temukyamuma asira mukulu wange damasimula gwali wano anaababuulira be bakulu mu luganda ti amaaso gamulengejja oba nti maasoomira tekitegeeza nti amaaso gavuddeyo ddala gali wano galengejja tugambe ngaovakete balengejja era tekitegeeza nti ddala alina embira nga zino zetusiba mu kiwato ky'abaana nedda olulala abaganda omukazi omulambaavu bayinza okumwogerako nti amaaso gamuli mu ngalo kwe omukazi amaaso gatakubyogera ku bakazi simanyi lwaki sitera kuwulira lwaki omusajja oyo amaaso gamuli mu ngalo sitakiwulira oba byakusosoze mu bakazi simanyi owekitiibwa leero akasule yanabitubuulira omanyi kweyogera ku mukazi oleno kakati yakulira olukiiko olufuga Buganda Royal Institute